langa nkyali mulamu. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي أنغامبي ngondere nnyabo ولم يجعلني جبارا شقيا tanfudde omuntu kiwajjo w'empaka omwononefu asobola okubeera ng'ajeemera maama we. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي السلام علي mirembe gibeere ku nze baatyo Allah bagambye يوم ولدت okuva ku lunaku lwenzaaliddwa wa yawma amutu ku lunaku lwendifa wa yawma ub'athu hayyan ku lunaku lwendizuukizibwa nga ndi mulamu okuva mu ntaana. Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyo yonna aginfuulidde ya mirembe nga sigenda kulaba ku bitiiso ebinyiizi ebirituuka ku bantu n'ebikangabwa ku lunaku lw'enkomerero. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم أو عيسى متبني ومريم قول الحق غتكبول الدبيغامبي بيامزمي بياليو الذي فيه يمترون ebigambye byabasinga obungi mu baatusookawo babibuusabuusa nga tebakakasa nti bwe gutyo bwe gwali. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله تالي تشبواني الله سبحانه وتعالى ناكم ناكدقلا أن يتخذ ولدا وكبيرا تأزال بزاز موانا سبحانه ويشا يوكنا نشيرا تكزبنا تتشمساني لكم وغيركو إذا قضى أمرا واباسا زيويشين تشبيري يقالوا كبا فإنما يقول له مزما يا يقرب وغزكو تشين تكون با فيكون نشبانغا ويقالا. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي مزما الله يملزي وانجي وربكم إلى يملزي وامي فاعبدوه ممسينزي. الله سبحانه وتعالى بواتو بوغامبا نتي الله سبحانه وتعالى يملزي وانجي إلى يملزي وامي mumusinze hadha siratun mustaqim. Ero lyekkuba ettuufu abaana ababali kutte be bajja okubeera nga beesiimye abali ku kkuba eddambulukufu ery'okusinza Allah mu bukakafu bw'okusinza. Oyo si mwana wabula muddu wa Allah bw'atyo bwe yeeyogerako nga bye bigambo Allah byatugambye nti bye by'amazima. Abasinga obungi tebabikkiriza ate ne babikyusa ne bamuyita omwana. Allah agambye ekyatukuzibwe nakyo tekimusaanira wabula bw'aba ayagadde okukola ekintu alagira bulagizi nti ba ne kiba bw'atyo bwe yalagira Isa abeere n'aba nga si mwana wabula muddu. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب بيولا نبيت ما تمامي ببينجي بياكسوك وقب محمد من بينهم وكتوابيو أبامي بميتو موانا أبالا نبسغرانغ بكا كسانتي مدوا الله أبالا نبميتا كتوندا ينيني فويل أكبنا بنا فويل أرسنير وموليرو فويل ebiwoobe lilladhina kafaru bigenda gwa kwaba abawakanya ekituufu ne bakivaako ne babuuka n'ekikyamu min mashhadi yawmin adhim ku lunaku lw'enkomerero olugenda okuba olunene Allah lwagenda okwanjula buli kintu kyonna mu musana. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم bagenda kubeera nga bawulira nnyo wa absir era bagenda kubeera nga balaba nnyo yawma ya'tuna n'olunaku lwe bagenda okubeera nga batujjira bagenda kubeera nga Allah yeewuunya nti empulira yaabwe ng'egenda kuba ya kitalo nnyo ku lunaku olwo ng'eyawukana n'empulira yaabwe olwaleero gye bawulira
ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula. Yawma ya'tuuna, n'olunaku lwe balitujjira bagenda kubeera nga buli kimu bakiraba mu butuufu bwakyo. Lakini adh-dhalimuuna, naye abaali azaamaanya ne babeera ng'ebintu babivuunula kifuula nnenge. Al-yawma, olwaleero, fi dalaalin mubiin, bali mu bubuzi obw'olwatu, tebagenda kubeera nga balina akalungi ke balaba mu maaso ga Allah okuggyako obusungu bwe. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم تيسا abantu ab'ekika abazannyira mu mateeka ga Allah ne bagazanyisiza mu nnimi zaabwe ne mu bikolwa byabwe, batiise yawma al-hasra, olunaku lw'okubeera nti bagenda kwejjusa. Omuntu agenda kubeera nga yejjusa. Idhi qudiya al-amru, ensonga ze zibiribeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okuziramula nga bw'ali baalamudde mu bwenkanya. Wahum fi ghaflatin, songa wano ku nsi abantu beeyisa mu ngeri y'ekigayaavu. Wahum la yu'minuun, era basalawo obutakkiriza amazima yadde oba babuulidde. Inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Inna nahnu narithu al-arda, mazima ffe tujja okusikira ensi eno. ومن عليها نبي النبيكو وإلينا يرجعون بنجي تولي بجو كذبوا abatajja na kintu era tebajja kgenda na kintu wabula tujja kuba balaka ebyo bye baakuŋŋaanya. Abaabifuna mu makubo amatuufu babeerenga basasulwa obulungi, abaabifuna mu makubo amakyamu bafuna ekibajaamu. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Wadhkuru, era jjukira fil kitaabi, mu kitaabu muno tukubuuliddemu ebintu bingi. Jjukiramu ne omuddu waffe Ibrahima, nabbi Ibrahimu alayhi salaam. Innahu, mazima omusajja oyo, kaana siddiiqan nabiyya, yali nabbi ayogera amazima nga era twamuwa obwannabbi, n'abeera ng'akola emirimu gyaffe nga bwe kyali kyetaagisa. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه, جكر يغامب كتاوي آزرا, يا أبت وانجب تاتا آزرا, لم تعبد الواكنا وويني جدم كسينزا, ما لا يسمع وبنتو بتولد السنغو بيرا كتو يغلا وكبغامبا, ولا يبصر بتصبر كبيرا غبيرا, ولا يغني عنك شيئا غتبين كبين زكما لكانتنا كمو. الله سبحانه وتعالى بواتو نيميزو بفمو موانا بيالاغيري كتاوي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت وانجك بتاتا, إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك, mazima nfunye nzigiddwa okumanya gwe kw'otafunangako okuvedda nedda. Fattabi'ni, nkusaba ongoberere. Allah ampadde okumanya gwe kw'otamanyanga nako wadde abantu bongoberera. Ahdika siratan sawiya, mbeerenga nkuluŋŋamya mu kkubo eggolokofu, obeerenga Allah subhanahu wa ta'ala akwagala era akusiima. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت وانجك بتاتا, لا تعبد الشيطان, nkugamba nti lekerawo okusinza sitaani. Inna الشيطان, mazima ddala sitaani oyo mmwe gwe musinza, kana lirrahmani asiya, yali okuva edda ngeri Allah omusaasizi. Sitaani oyo mujeemu kiwaji nga tawulira mateeka ga Allah. Kati nammwe abamusinza mujja kubeera nga muvudde ku kkubo ettuufu nga mukutte ekkubo lya shayitaani oyo omujeemu yajeemera dda mukamawe. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
ya abati owange gwe kitange inni akhafu nina okutya kunene ayamassaka adhabun min arrahman nti kijja kutuukako ekibonerezo okuva eri Allah oyo omusaasizi fatakuna lishaitaani waliya obeere nga ogattibwa wamu ne shaitaani okubeera nga gwe munywanyi we mugenda okuyingira omuliro ekintu ekyo nfunye okutya gy'oli. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال ناغamba taata bwe yali addamu mutabani we oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde aragibu anta an alihati oyagala kunsengula mwana gwe ku bakatonda bange be mbadde nsinza okuva edda nga tonnaba na kuzaalibwa ya Ibrahim owange gwe Ibulayimu la illam tantahi singa onooba teweekomyeko la arjumannaka ndi mweteefuteefu okukuba amayinja mu lujjudde mpaka kufa wahjurni maliyan. Allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti yamugamba nti onvumiridde ebbanga eddene naye weerinda okubeera ng'oyinza okutuukako ekizibu. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti omwana oyo yali mwana omutya Allah. Amugamba nze walindese n'embeera yange mbeere nga nsinza ebintu byange leka kubeera ng'ontawaanya nvaako oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ناغamba سلام عليك emirembe gibeere gy'oli taata saastaghfiru laka rabbi naye nja kusigala nga neegayirira ku lulwo Katonda abeere ng'akunsonyiira innahu kana bi hafiyan. Allah okuva edda Allah subhanahu wa ta'ala anzijumbira mu kubeera nga mmusabye tanjabulira era tanzigiramu awo. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم ngenda kubeesamba nze mbaviire wama ta'buduna min duni llahi n'ebyo bye musinze bitali Allah wa ad'u rabbi ngende nsinze Katonda wange ngenda kubasenguka mbeere nga mbaviira asa oboolyawo alla akuna bidu'ai rabbi shakiya nyinza okubeera nga mu kusaba Katonda gwe ngenda omusaba Katonda wange tajja kubeera nga nvaamu era tajja kubeera nga nswaza. Allah subhanahu wa ta'ala sijja kubeera mwononefu mu ekyo kye nnaabambedde nga musaba ajja kubeera nga nfuula omuntu omulongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omwana yawa bakadde be salaamu naye nga salaamu yakubasiibula si salaamu yakubaagaliza mirembe gye tuyita salaamu lmutaraka, salaamu y'okubeera nti omuntu omugambye nti nze naawe twawukanye era ngenza okukusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم بأمروا كبيرا تايوكني نبو وما يعبدون من دون الله نيغا ببالي بسنزانغا يوكني نبي بتالي الله وهدنا له إسحاق ومقابل موانا يتوى إسحاق لإسحاق لنا زال يعقوب ومذكر ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بنابانا بنو الذكر وابفور بالنبي ومو لإبراهيم عليه السلام. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا twabagabira abantu abo okuva eri okusaasira kwaffe ne tubagabira okubeera nga bategedde ekkubo ettuufu. waja'alna lahum lisaana sidiqin aliya ne tubateerawo okwogerwako okw'amazima okwa waggulu eri ennimi z'abantu bonna bajja kubeera nga baboogerako ebirungi ebyereere okutuusa ensi eno lw'eribanga esaanyeewo. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
واذكر جكر في الكتاب مجتبون يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجا قرآن يجا ومدوا الله يليت وموسى إنه مزمو مدوا يليت وموسى كان مخلصا يلمسجو متكفو وكان رسولا نبيا يلمتم وفيران النبي الله سبحانه وتعالى نيامو قدكم السورة يمينو وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن twamukowoola ku sayidi y'olusozi eyaddyo waqarrabnaahu najiyan ne tumusembeza okubeera ng'ayogeramu naffe wakati waffe naye nga tewali muvuunuzi nga tuli mu kyama kya babiri. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له نتمغبرا min rahmatina okubeera okusaasira kwaffe okusinziira ku kusaba kwe yatusaba twamugabira akhahu haruna nabiyan muganda we haruna naye n'abeera nabbi waffe kubanga yasaba nti ntumane muganda wange haruna yasinga okwogera n'amatiza obulungi olulimi lwe bwe lunnyonnyola omuntu annyonnyoka ensonga. Allah subhanahu wa ta'ala naye n'amumuwa ne bagenda bonna eri gye yamutuma ewa Firaawo babiri nga bamutuusaako obubaka. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر الذكر في الكتاب مجتبى شفمن إسماعيل مدوا الله يتوى إسماعيل إنه كان صادق الوعد يوم سجو ينغاتو كريزانين دغانو زي وكان رسولا نبيا إلى يلمتم وفي إلى يلنبي وفي غفتوا متما الله سبحانه وتعالى واتواتك كسا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة yalinga alagira abantu be okubeera nga bayimirizaawo esswala mu bukakafu bwazo lwa zakati n'okutoola ezzaka mu bugagga bwabwe. Wakaana inda rabbihi mardiya yali omuddu oyo Ismaili eri Katonda we nga yamussaako okusiima kwe. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر الذكر في الكتاب مجتبى شفمنو مدوا الله ملالا إدريس إنه كان صديقا نبيا يلي النبي وفوموغس ومزما. الله سبحانه وتعالى نياموغدكم القرآن مسورة يمينو. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه توامستلا مكانا عليا نتمستلا نتمتيكا مكفيكا وقلو إلى النبي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى بيتوالى النبي وفي محمد يجندو كبيرانغا جندا مقلو يسانغا جاجا فويو نوهجا إدريس عليه السلام ngajeyo muguru. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekifecha waggulu yamusitula n'amutwala waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nabbi oyo yamuteekeeyo waggulu mu ggulu eryokuna. ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بتكون يدبيب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر بادم وممن حملنا مع نوح إلى بيبا مبذكر أبو أبابا مابو بتواسترا ومن النوح أباونا أكذكر لامزقا متبا ومن ذرية إبراهيم mwemuli ezzadde lya Ibrahimu mwabo betunnyonnyodde
وإسرائيل ممجزدر يوم الدواء الله يتبى يعقوب متبني وإسحاق متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إلى ملم بانتوابو banji bitwaronda mu tubateeka wali obulungamu bwaffe mu bazzukulu b'abantu mulayini eyo idha tutila alaihim ayatu rrahman nga ddala bwe baba bawulidde amateeka ga Allah oyo omusaasizi nga gabasomerwa kharru sujjadan wa bukiya bakkanga wansi ne bavuunama nga bajjudde okkaaba amaziga nga gakulukuta olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga family eyo Allah yali yagiteekamu obulungamu abantu bangi abaavaamu ne babeera bannabbi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلفات نبدل وانبجري من بعدهم وربن مروابين الله بجيو خلف آبانا آبالي آبالذكر وآبالدلابون نفو ikirago bwono nefu bwabwe abali mulayini eyo mwali mubano adwa'u ssalah abale kange swala ne babeeranga nibwo yazina tebasobola kwanukula ne babeeranga esswala bagiragajjalira wattaba'u shahawati ne bagobererwa okwagala kw'emitima gyabwe nga baagala busaawo okubeera omutima gwe kyegwagala kyayagala omutima tegwagala kusiiba nga tasiiba omutima tegwagala genda kuswala gwagala kapiira nga kalemerako ne bagoberera emyoyo gyabwe ebyo bejyalinga gibatuma era bejagala fasawfa yalqawna gayyan Allah abagambye nti kiri badda kibajja okusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye baakola kyali kikyamu bali balina okubeera nga bagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalalikako okukola. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا كجاكو من تاب وينار توكيري الله nga yali yenenya wa amana oluvanyuma lw'okwenenya n'abo omukkiriza omulungi oluvanyuma lw'okukkiriza wa amila salihan n'agoberezaako okukola emirimu Allah gy'ayagala فأولئك يدخلون الجنة aba balinenya ne babeeranga bezzeemu Allah bagambye mugenda kuyingizibwa ejjana wala yudlamuna shay'an tebagenda kulyaza amaanyizibwa kantu konna. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن الجنة بينجري بيوكبير من مرين النكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارغانيسا عبد بيو مساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزبرغانيسا ومنو كبيرانتي bali bamusinzanga tebamulabako bali banga bayina essuubi ery'okutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala endagaano ze yabagamba wamu n'okubeera nga tebamulabako n'ebyo bye babalagaanyisa tebabirabangako innahu kaana wa'duhu ma'tiyan Allah subhanahu wa ta'ala endagaano ye egenda kujja era eteekwa okujja nga bwe yagiragaanyisa bannannyiniyo era ajja kubawa ejjana nga bwe yabagamba. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا tebagenda kuwulira mu jjana eyo bigambo bya luyogaano illa salaman okujjako bintu bya mirembe myereere walahum rizquhum fiha balibeera n'ebyokugabirirwa byabwe mu jjana omwo bukuratan wa ashiyan kunkya n'eggulo nga balimu ebyo ebibasanyusa Allah bye yabategekera mu jjana. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة الجنة جتولira Allah jayogerako التي نورث من عبادنا جتugendo kusikiza baddu baffe man kana taqiyan oyinna libeera ku nsi kuno nga yali atya Allah. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى تقام وما نتنزل إلا بأمر ربك
tewali kyonna kye tussa mu Qur'ani eno ne kibeera nga kisse nga kikkira mu bisanja ne kikka ekirala ne kirinda kaatu nakyo ne kikka tewaliiwo kye tussa nga tukissa mu biseera byakyo ebigere illa bi amri rabbika okujjako nga kiragiro kya Katonda wo kye kibeera kimaze okuyita lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna ebiri mu maaso gaffe ku kiyama gye tulaga n'ebyo ebiri emabega waffe ku nsi gye tuva wa ma baina dhalika n'ebiri wakati awo byonna bimanyi wa ma kana rabbuka nasiyan. Allah